Kati dina abakazi 12. Abakazi awe 12 abo benzaade nabo abaana 10 n'abaana 2. Abaana awe 12 kwegamba Mungu yangerera ne sadaka kwa abaana 4 kati nesigaza abaana 9 kati wensiga takasirina ndi muyinka 2 mzee yandeka muyinka 2 zenzalidemu abaana abo kale kinzibuwalidde nnyo ebizibu nsaze bingi okusomesa endiisa y'abantu abo enyambala esente ezandiyambye mu bizibu by'okulwala. Wenalabanga enamba eyo empitiriddeko nga we mugibulidde mu mugaate ogw'abaana awo esaawa yatuuka nenteeka abantu awo mu famire nga njagala okwetaasa ate obutayongerako namba eyo kulinnya kugenda waggulu. Eda nali simanyi nga bajja kunteekako omulala. Yaleeta nimbeera bubi newulira bubi esaawa netuuka ngamba kambeeremu awo. In terms of educating the kids, you know, is my dad here failed to educate all of us. So when I get that, I also come to attention that no, I should not have a family like this one.